Olwaleero ndowooza ebigambo byogedde Secretary General. Ne bw'oba alina ekibuuzo nga kyo kyanjawulo ng'ayagala nkimerengule akireete nja kukiddamu, naye mu bufunze ebyayogedde nzikiriziganya naye bulungi nnyo era sirina nsonga lwaki nkubagana naye mpawa. Tubasisinkanya abakulu ab'akakiiko k'ebyokulonda era ne tubabuulira nti twewuunya lwaki ebintu ebimu bibadde naddala ku nze candidate wa NUP, ku bammemba ba NUP n'abawagizi baffe, okuviira ddala ku lunaku luli olw'okwewandiisa lwe twazuukuka ng'ewaka wange waliyo abakwata mmundu, kyokka nga sirina musango gwonna gwali gunvunaaniddwako oba nti nnoonyezebwa, naye abakwata mmundu nga bali ewaka wange ne batakoma okwo ne bakwata omuntu wange gwe nalonda nga agenti wange ne batwala ebiwandiiko byonna ebyalina okukozesebwa mu kwewandiisa, naye ne bamubuzaawo nga yufu ogutali musango. Kyewuunyisa mu ggwanga lino abakwata mmundu bakuno abalina okukuuma eddembe bwe balaba abambadde engoye emmyufu nga ngoye za kibiina nga ne kale ezo zatongozebwa ate ne bajja okulinnyirira eddembe lyaffe, kyokka nga abambadde ebya kyenvu bo tebabalaba nga abalina omutawaana, ffe abambala ebimyufu nga ffe abalina obuzibu gye bali. Kyatandika ddi okubeera nga abakwata mmundu bwe balaba ebimyufu balabanga ebibomboola? Kyatandika ddi abakwata mmundu okutandika okuwamba abo abalina ebiwandiiko by'abeeteekateeka okulonda? Muntu wange bamubuzaawo, ate bwe yamala okulabika ne tumaliriza okwewandiisa ngenda okuvaayo ng'emmotoka yange ezibikiddwa. Ekyannemesa okutambula okuvaawo kubanga emmotoka yali nga bagisibiddeyo, ate abagisibiddeyo era be b'amagye n'abapoliisi nga bakozesa emmotoka zaabwe. Kyampaliriza okutambula kuba aba Electoral Commission bali tebakyanjagalawo ku kifo, ate oluvannyuma ne nnumbibwa n'abantu bange ne tukubwa bubi nnyo, ne mpalulwa ku koolansi, ne batukuba embooka ezitagambika, ne batuteeka mu drone, ekintu ekyewuunyisa ennyo. Tubibabuuzizza nabo tebalina nsonga naye bakyanoonyereza. Tubabuulidde ku nteekateeka ey'okulondeseza abantu ku UCTU mu Kalule Zone Kawempe 1 mu barakisi y'amagye, ng'ate era awo weewamu ku we baleese abantu ne babawandiisizaawo mu mbeera ey'enkukutu. Naye bannange endabula ne sekulabula bw'ayagala okwewaŋŋamya ku buyinza bw'abantu ba Kawempe North oveeyo ewamwe mu masoso g'ebyalo nti olw'okuba oweereddwa obusente gye weetabe mu kuvuluga okulonda kw'e Kawempe, bwe banaaba aba Electoral Commission balemeddwa okukola ku nsonga zino nga bannansi b'e Kawempe North bajja kuzeekolerako. Ekyo tukibasuubiza. Tubuuziza ab'akakiiko k'ebyokulonda, ddala ani ali mu buyinza ku byokulonda? Bajjaati bano abambala abayisibwa obukookolo abantulugunya n'okututuusaako ebikolobero eby'amaanyi, bapoliisi, ba UPDF aba bulijjo oba akakiiko k'ebyokulonda kakyayinawo ebibuuzo bye tubabuuza era ne tubalaga n'ebyo ebikyamu byonna nga bw'abyogedde Secretary General, naye batusuubiza nti ebimu ku byo bagenda kunoonyereza, bagenda kutuddamu, ekirala nga bagamba nti baakukyusa, olwaleero bagenda kutuwa okulonda okw'amazima n'obwenkanya. Naye mwe temulowooza mbu kyali kikyamu okujjanjabya pulezidenti n'emyaka, naye ate obuyinza bw'okulonda akakiiko k'ebyokulonda bo ne butakyusibwa? Ti omuntu y'omu oyo atavaako ebbanga lyonna ayagala okubeerako ne mu 271 aliba ku ballot paper, kyokka nga ate yalonda akakiiko k'ebyokulonda ate akategeka okulonda ate ye mwe yeetabye. Ekigambo ekyo mwe temulaba nka tekisobola kutuwa bwenkanya ddembe lya buntu lye twandyenyumirizzaamu mu byokulonda, okulonda okw'amazima n'obwenkanya. Amagye okubeera nga galinnyirira eddembe lyaffe ne gatuuka n'okuwambanga polling stations, gatuuka okulondera bannansi, ye baba galimu be bakyabo. Baani aba batafumintiriza ne bawa ebiragiro ebyo eby'ekigwawo? Tulugunye nalukoola ddala, otulugunye n'abantu be abatalina yadde akasaale wadde akaggo. Alina ekibuuzo akimbuuzi.
Yes, I have one question. Only one question. Given all those frustrations, what is your message to the supporters in Kaunti North? Webale nnyo ekisookera ddala. In the first place, such evils are committed against us so that they can delay us from doing what is necessary. That is campaigning, soliciting for votes. By this time, but here we are complaining to the Electoral Commission, which has no forthcoming positive answers. All we can say now is to encourage our supporters and voters in Kawempe North constituency to come and vote for us overwhelmingly on the 13th day. We shall protect our victory. We shall protect our vote. Kamuluganda bino ebikolebwa bye mulaba ebyokulinyirira eddembe lyaffe okututulugunya okutunyigiriza bigendereddwamu kutunafuya kutuzza mabega abantu baffe nga babakwata nga babalumya n'ebiringa ebyo. Naye kyetusaba abantu b'e Kawempe North constituency muleme kutya, mujje mulondenga ennaku z'omwezi 13 mutulonde, tujja kukuuma obuwanguzi bwaffe. Teri asobola kwepankira ku buwanguzi bwaffe, ffe kye twesiga amaanyi g'abantu nga waggulu waliyo Katonda. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Byebyo baddeya. Show media.